Okay, BFM ekintabuli ky'omuzika lunaku lwa eggulo twategedde ensonga za Kalema, Regan ne maama waabwe era mbayina ku line olunaku olwo bageza okulayika nga batunnyonnyola. We twakomera olunaku lw'eggulo nga maama wa Regan Kalema ono nga azadde omwana ow'okubiri nga amaze omugamba bannendoza mikwano gye nti tokizaalanga ku kika mwana omu ozaalako abaana nga babiri kwe kufuna olubuto lwa Kalema ono. Bagambye nti agenda mu myaka 17 twagala twongere okugoberera abaana bano bayika nga baagala kumanya kitaabwe tutabbire maama waabwe atubuulire taata waabwe abazaala yaani. Maama Meme kwoli ku line Regan nawe kwoli? Iye. Okay. Maama twakomye olunaku lw'eggulo ng'otugamba nti taata w'abaana bano twakomye tuli olubuto lw'ono Regan olw'okubiri. Aha. Nzalo omwana oyo. Kati wamuzaala obeeranga naye kiki? Tafumbayo taata. Tewafumbayo wagenda bugenzi n'ofuna lubuto n'ovaayo? Esebo. Kuba nali mbeera waffe. Nenzala omwana entera okuva ku lubuto saafuna buyambi paka nzaala. Era omwana oyo ne mutwalayo nga muzadde nti muntegeeza taata we nti twafunye omwana ow'okubiri. Mpulira. Taata wangamba kuba namusanga wasize omukazi omulala. Taata wangamba nti Robert akula adda buto mbadde manyi akula adda mu maaso. Ne mugamba nedda nti gwe tokimanyanga nti nafuna olubuto olw'okubiri. Ndowooza oba olw'ensonyi ennyingi nga tayagala kumanyisa mukazi we nti omwana wuwe awo saamanya. Yali talumanya olubuto? Olubuto yali alumanyi busiru bw'abasajja. Kwegamba yeewuddiisa. Maama wamulumba ne mukyala we waali? Waali kuba nti baali nti babeera nti nga gurupu baali baavaawo nga bakandisa akayumba akalala. Ekitegeeza olubuto luno walufuna alina omukyala? Yali talina. Kati ava egundi. Ogenda osanga omukyala. Mpulidde. Kati nga mugamba nti gwe wakimanya nti wampanisa olubuto olw'okubiri nengezaako n'okusaba obuyambi n'obunyima. Nangamba nti oyo omwana simanyira sigenda mutuuma linnya. Mpulira. Namugamba ensonyi ziteese wali nti oba otidde mukazi nti kumutegeeza nti omwana wo simanyi. Kyava ngamba nti sobola kutuuma mwana linnya nti nga sirinaako nti baali. Ebyo mubinyume muli wali ebbali mwekka oba nga n'omukazi awulira? N'omukazi yali waali ssebo. Nemugamba abasika b'ogamba nti okutuuma omwana erinnya nti baaliyo ng'omufunisa olubuto. Mpulira. Nemugamba ng'ekindeesa nze sizza kufumbirwa ssebo mu maka go nze nzize nti omwana afune nti erinnya ntambule nkuviire. Nangamba sigenda kutuuma mwana linnya ajja kumala genda ndeeteyo omuntu omulala atuume omwana erinnya. Nengamba kati nkirimu kyange kyava ngamba kyava gamba bbaawe namugamba nti wasajja waba omwana nga womutuuma erinnya omwana ekintu kiggwe. Omusajja n'asirika. Bannange ku budde obwo nalowoozaamu nengamba oba musuulire omwana ntambule ngende. Nengamba naye ebbanga lyemmaze nga ndi lubuto emyezi 9 nzadde omwana wange nze mwezaalidde talinako 11 ekya kitaawe. Ate kati musuule. Nengamba olaba nti nnaku z'oli omukulu naye ate ono omuto nti yananyima. Omutima negwanya okugamba kwata omwana wo otambula ogende. Talinako kika akula. Era namugamba woba ogaanye okutuuma omwana erinnya ng'okimanyi kisiwo. Omwana atalina linnya akula. Mpulira. Ate atalina kika akula. N'entambula nennyo. Regan ensonga zino ziwulira? Iye. Kati batuwerekera ne mukyala we. Kuba nalinako mukwano gwange nti yali ntamperekedde nga twafuuka nti baaluganda. Tutambula tujja naye asitula omwana. Omusajja. Omukazi atukomyako nti watukomezaako nti yadda mukyala we. Kati tutambula tujja. Atukomya mukubo nti agamba. Enkyanja kujja ndaba omwana oyo mutuuma erinnya. Nga mukazi we tawulira.
nga tawulira ne mugamba ate oba nti ekyasoose nakiwulidde ate kati oyagala ki omwana wange mwesonyiwa ajja kukula ne mugamba mpa omwana wange nga nekisoma ekikola ki nekigenda ennyabo kati nzirawo nga ndera abaana bange nga maama wabeera taata saasuula mwana wange saabonyabonya ku mwana wange nendera n'abaana bange yajja enkeera n'atuuma omwana ate yamutuuma nti wayitawo nti wiiki emu olwo nali nsula wa mukyala nali muyita ssenga kuba mu gye nali nzaalidde nti ew'amaana eruzira nali nzuddeyo kuba navaayo nga ndi wa wiiki emu nsolo mukyala bambi nandalirira era nembeerawo kati omusajja nti oyamanya nti wendisizzeeyo eri omusajja ndowooza oba kyamuwaliriza oba kyali kyava jja nambuuza omwana alwa nemugamba omwana yeebase naŋŋamba omwana wange okuva olwaleero mutuumye kalema kalemaani yamutuuma erinnya limu kalema eryali ganyenze natuuma omwana wange yamutuuma kalema kati nze ne mutuma ligani kalema rigan weriva kankubuuzeemu maama omwami ono baali bamuyitaani wasajjaani wasajja tone omusuubira kubanga yali mu bitundu byawa tubeera naggulu ssebo mwali mbeera naggulu ssebo kakati enaggulu yali apangisa bupangisa mu nnyumba gye baali basulamu ng'abakozi ba kampuni abali bakola nti multiplex yali kampani ki multiplex kati nga ennyumba nti nga ya mugagga waabwe mwe baali basula kakati okuva olwo toddangamu mmulaba kati okuva ku olwo nvaayo enaggulu neeyongerako mu bitundu ebyawala nti ebusunju era nga nina abaana bange kati kyampayirizanga nnyo engeri mu gyenyali nkulidde enaggulu nga ninako emikwano gyange ate nga ninako n'emikwano gya taata w'abaana okwo nti ku kitundu kyampayirizanga nnyo ngendengayo nsuulengayo enkesi okay kati nalinako omukyala gye baali bayita Anet muganda wange ng'abeera nnaggulu okay kakati maama n'olwaliwo katusooke tukomekaawo then tuyingire olunaku olulala tulabe ate biki ebyaddaawo kuba olabika kyalina bingi ebyokutugamba bingi nnyo naye tugenda kusalasalako tuwugeewugeko tulabe tusabe mukama oba tunaaga linnya gye gava taata ndi ku leediyo oba siiri ku leediyo tuli ku leediyo bampulira ekitegeeza buli kimu bakuwulira erigani kale tunatandikira olunaku olw'enkya inshaallah tulabe ate gye binaggwira n'ensuula nti kati ofunyemu kyofunyemu amanyi omwami ono mwami wa ssajja tone amumanyi bagamba nti alabika azaalibwa Zirobwe yakolanga mu multiplex kale amumanyiiko yenna okay Bira FM ekinta buli ky'omuzika olunaku lw'eggulo twategedde ensonga za kalema Regan ne maama waabwe era mbalina kulayina olunaku olwo bageza okulayika nga batunnyonnyola wetwakomera olunaku lw'eggulo nga maama wa Regan kalema ono nga azadde omwana owokubiri nga amaze omugamba bannendoza mikwano gye nti tokizaalanga ku kika mwana omu ozaalako abaana nga babiri kwe kufuna olubuto lwa kalema ono bagambye nti agenda mu myaka 17 twagala twongere okugoberera abaana bano baleka nga baagala kumanya kitaabwe tutabbire maama waabwe atubuulire taata waabwe abazaala yaani maama mmeme kwoli ku layini Rigani nawe kwoli okay maama twakomye olunaku lw'eggulo ng'otugamba nti taata w'abaana bano twakomyewo tuli olubuto lw'ono Rigani olwokubiri aha nzaala omwana oyo kati wamuzaala obeeranga naye kiki taafumbayo taata tewafumbayo wagenda bugenzi n'ofuna lubuto n'ovaayo kuba nali mbeera waffe nenzaala omwana entera okuva ku lubuto saafuna buyambi paka kuzaala era omwana oyo ne mutwalayo nga muzadde nti muntegeeze taata we nti twafunye omwana owokubiri mpulira taata waŋŋamba kuba namusanga wasize omukazi omulala taata waŋŋamba nti Robert akula adda buto mbadde manyi akula adda mu maaso
Nemugamba nedda nti gwe tawukimanyanga nti nafuna olubuto olwokubiri. Ndowooza oba olw'ensonyi ennyingi nga tayagala kumanyisa mukazi we nti omwana wuwe awo saamanya. Yali talumanya olubuto. Olubuto yali alumanyi busiru bw'abasajja. Kwegamba yeewuddiisa. Nga omanyi abasajja nje maama wamulumba ne mukyala we waali. Waali kuba nti baali nti babeera nti nga gurupu baali baavaawo nga bakandisa akayumba akalala. Ekitegeeza olubuto luno walufuna alina omukyala. Yali talina. Kati ava egundi. Ogenda osanga omukyala. Mpulira.